Semakaluwaga Gonzaga omutuuze ku kyalo kya Lutwaka mu ggombolola y'e disitulikiti y'e Lwengo yagayibwa okuba nga akakkanya ku mutabani we Katerega Bruce emyaka 10 n'amutemaatema kw'ossa n'okumuligita emigoba nte n'oluvannyuma nti n'amukweka wansi w'ettundubaali ng'ayagala okumukumako omuliro. Kigambibwa nti entawe evudde ku mwana ono gw'alumiriza obutamulopera nnyina nga bazenga mubba emmwanyi ng'agenzeko mu kirawo ky'omwenge nga kino kivudde ku musajja ono kulaba abakyala babiri nga basitudde ekifuluusi nga basalinkiriza okumpi ne ku bbala abadde anywera omwenge n'alowooza nti mukazi we yabaguzizza emmwanyi naye kwe kusalawo adde awaka mulumbeza abika emipiira. Lubaga otuusa awaka asanze mukyala we taliiwo nti n'akakkana ku mwana gwe yeezaalira n'amukuba nga bamulumiriza nti bulijjo tamulopera nnyina ng'emmwanyi ze zibula. Nze nga mukubye bubi nnyo era mubeteese omutwe emiwundu gonna mugongo n'amagulu gonna n'emikono akubisiza omuggo. Kyenakoze ntuta defensi wange ntumukwata tubale ningubira polisi ntumukwata polisi nesanga nga tumukute namukolako n'ebikola by'omutema ekijambiya kyokka ng'ensonga gyamulanga ali mu kumukaka nti agambe nti maama we agwabeera naye waka yabbye emmwanyi ze. Kwa data midde yalowooza nti no babbye emmwanyi ze, omukyala abbye emmwanyi ze n'azitunda. Bwe yavudde awo n'akwata omwana n'amukuba. Nnyina w'omwana ono nga Imani Kwiza Fatuma abadde maziga ategeeza nga batagenda kusula maka gano singa poliisi eyimbula omusajja ono eyabadde amutidde omwana. Njagala genda wakitanga nzaala kuba mugina kuba abaana bonna bazaalidde ku bulumi. Maama ono yeewuunyizza bba bwe bazenga bato ba babiri ate okumuyita omubbi nti era tabakudda mu bwangu yansanze omusajja assa omwana. Nga buli lunaku sirina kisikola. Waddukira ki? Naddukira ki era nga nange akuba. Fred Kyalikunda nga ensente w'ekyalo kino ategeeza nga bwe yafunye amawulire ag'okubibwako omwana ono kyokka n'avumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana. Nsaba abazadde okubonereza kuno okw'ekika ekyo okw'okutulugunya abaana. Omwana bw'aba akulemye waakiri mukwatire ka kibooko bwakiri bubuulire bubuulizi. Abazadde bafuuse abazadde, omwenge gufuuse omwenge. Abatuuze ab'enjawulo bagamba nti obukiiko bw'ebyalo bwe bulemeza obuzzi bw'emisango mu bitundu nga tebaagala kugamba ku batuuze baabwe. Abakulembeze b'ebyalo ekizibu kye balina tebaagala kugamba ku bantu baabwe olw'ensonga nti babeeguya ng'oluusi balowooza nti singa anaamunyiiza tamufunemu kalulu. Ayagala buli kukyalo nga buli muntu amwagala. George Mutabaazi ali ssente wa disitulikiti y'e Lwengo nga lw'omunamyuka RDC Lwantanga Bonaventure baweze okukwata bonna banaasangibwa nga baguddewo amabaala mu biseera eby'okukola nga ne basikiriza abanywi ne basiba amabaala nga beekeseera obugonja gye bava ne batandika okukola ebikolwa ebitajjansa. Kuno kwe kutwala buuningi nga tuwoninga buli omu nti ebbaala gye tunaasanga oba abantu abanywa omwenge budde tebunatuuka bagenda kukatibwa era bagatibwa mu mbuga z'amata. Era bw'oba omanyi nti ogula emmwanyi embisi gwe ku sitoowayo n'enkugwako olunaku lumu ku sitoowayo nga mulimu emmwanyi zonna nja zikwata nzijemu nziire petroli nzooki. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Atwala Kasirye akasizza okukwatibwa kwa Semakono ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. So ono tumuyina aba oli awo abeera ekyokulabirako eri abalala naye nnyini okukwatibwa asangiddwa nga namutamiivu. Florence Mpende yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.